Okusinziira kwa alipoota ya poliisi y'ebidduka esembyeyo, obubenje 432 bwe bwagwawo mu bbanga ery'emyezi 6 egyasemba mu mwaka 2023, nga ku buno 97 bwalidde kabusa, 202 bwalimu abaalumizibwa nga bangi, ng'ate 133 tebwali bw'amaanyi. Ng'akwasa ab'eddwaliro ly'enkozi cceeke ya bukadde 172 ezaava mu kijjulo ekyategekebwa pulogulaamu ku leediyo y'Obwakabaka eya Kaliisoliiso, Katikkiro wa Buganda asabye abavuzi b'ebidduka okuvuga n'obwegendereza. Bantu bameka betugamba temuvuga ndiima nga mugenda ku Ssekukkulu ne basigala nga bavuga endiima. Bameka betugamba banne bo bootamidde tovuga. Si bantu bangi bameka bavuga emmotoka nga ziri mu mbeera mbi. Ngenda Masaka enkya takeera kukebera ku mipiira oba natti nnywevu. Katikkiro asoomoozezza gavumenti okuteeka ku mwanja ebyobulamu era bongeremu ssente. Twagala abasawo balekeraawo okukayanira emisaala mu guno omwaka n'emyaka egijja. Oyinza otya okwegayiriza omusawo omusaala? Ne beegayirira ne babakuba omukka ne bakola batya. Omusaala obusaala. Eddagala n'ebyuma mu malwaliro bisaana okuba nga bimala bulungi mu buli ddwaliro. Lwaki kizibu nnyo? Sente endala nga zo tuzifuna. Mukuumaddamula era asinzidde wano n'asaba gavumenti okukwatizaako Obwakabaka ku ddimu lye baliko ery'okuzimba ekifo awajjanjabirwa abagudde ku bubenje mu ddwaliro enkozi. Etudduukirire ne ku mulimu guno bannange. Gavumenti etudduukirire. Oweekitiibwa Nsibirwa ababuulidde abantu abajjanjabwa enkozi era ndowooza ebyobulamu ky'ekintu ekisinga okuba eky'obwenkanya. Buli omu asobola okugwa kabenja ku luguudo lw'e Masaka. Gavumenti etudduukirire ku mulimu guno. Munnalota leero omumyuka wa Katikkiro owookubiri Robert Wagwa Nsibirwa ategeezezza nti lino eddwaliro lya kujjanjaba buli muntu awatali kusosola, bw'atyo n'asaba abasobola okusitukiramu. Manyi bulungi nnyo wadde Ekereziya y'Abakatulika oba essaza ly'e Kampala eritwala Nkozi Hospital, naye bw'ogenda enkozi ng'ofunya basobola kubuuza ddiini yo oba ggwanga bakolako obukozi. Akulira eddwaliro ly'enkozi Dr. Crescent Tumuhaise agamba nti obubenje ku lw'e Masaka bukyali bungi nga bafuna abantu abasoba mu 15 buli wiiki. Olumu tufuna akabenje nga baasi baki ne baleeta victims nga bangi nnyo nga tetulina we tusobola obbateeka. So kati twatandika okuzimba ekizimbe kigenda kumalawo obuwumbi 7 era tumaze okuzimba foundation oba omusingi kati tugenda kwongerako waggulu. Omulimu gw'okuzimba ekifo awajjanjabirwa abagudde ku bubenje ku ddwaliro enkozi kyetaaga obuwumbi 7 omulimu okuggwa ng'obukadde 600 bwe bwakasondebwawo. Nze Andrew Sebbira, Emmengo mu Kampala.